owekitiibwa Mayega owekitiibwa gundi Nalinya Nabaloga n'omulangira Wasajja mwatandika ddi okubeera ba next of kin ba Ssaabasajja Kabaka era singa Ssaabasajja Kabaka afunira wano obuzibu mugenda kugamba kyensi nga bwe mwakola ekiwandiiko kyammwe nga mweyambisa abaalo Chambers ne badokita abamu mu Uganda ne mukola ekiwandiiko ekigamba nti mmwe mulina obuyinza ku Ssaabasajja Kabaka buli ayagala omulabako kati mu kiseera kino mu mbeera gy'alimu ateekwa kusooka kusaba lukusa Uganda yencha ye asobola okubeera mu Bulange naawe ebiragiro Mr. Kawuki ebiragiro by'owa abaami ba Kabaka oba abaami mu Buganda bikyamu sinategera biragiro kibiyawadde ebigamba nti no mugamba abantu tebaddamu kuweereza bubaka mugamba abantu bawulirize bye tubagamba tebaddamu kuwuliriza ebyo kusimanya kubabuuza Kabaka ali ludda wa lwaki tebabuuza agave Bulange kigagamba abaami b'amasaza abaami bonna okuva ku miruko okutuuka waggulu bagende nga bagamba abantu tebaddamu kubuuza bikwata ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka ngani abatuma ekintu ekyo owekitiibwa Kawuki minisita wa local government Mr. Kawuki njagala nkutegeeze abantu boyogerako bazzukulu baabo obuwangwa obwo bwolaba e Luweero Abaganda abamu abaafiira e Luweero baafiirira kuzzaawo Kabaka kuzzaawo bwa Kabaka kati tosobola kkeera ku makya nga boogera nawe Kawuki nojja n'oyogera mu bantu nawe Mayega nojja n'owa ebiragiro gwolowooza abantu abaafa e Luweero baafa gwe Mayega obe okwate ebyobugagga bya Buganda obibbe gwe Kawuki okwate ebyobugagga bya Buganda obibbe kuba olina obuyinza obwo mu bujjawa Uganda yencha bali basatu Charles Peter Mayega omulangira David Kintu Wasajja ne Agnes Nabaloga beba next of kin abagamba nti be bavunaanyizibwa ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka oba be bavunaanyizibwa ku Ssaabasajja Kabaka tewali asobola mulabako wonna we bamukuumira nga agenze talina bbaluwa yaabwe nti ne bwoba osituse ng'ogenze wonna waali we batugamba nga tolina bbaluwa eriko mikono gya Charles Peter Mayega Agnes Nabaloga ne David Kintu Wasajja Uganda yencha naye njagala era okukubiriza Abaganda mwongere okubanja Ssaabasajja Kabaka ne bwe kiba kyetaaga goba abaami ku mikolo oba mmwe bwe mulaba nga abaami bakambwe ennyo balina ebisi balina abayaaye be bazze nabo okukuba abantu mutambule muve ku mukolo mugubalekere eri abaami b'amasaza batandise okukola bwe batyo yes ng'agenda ku mukolo ng'alina abayaaye waliwo abaami w'eggombolola y'e Busimbi waliwo omukyala gwe bawa essaza ly'e Mawokota kati bwe bibanga bwe baali balonda ebyo bye byabalondesa nga mugenda kulwanisa bantu kale katusuubire nti nomugenda kulwana olutalo mu lumaleko naye Abaganda bwe mulaba nga ekintu kino kizitoye mutambule muve ku mukolo omuntu mugumulekere Uganda yencha bano balooga Mayega ne Wasajja baagala okulowoozesa ensi nti bo be bateekwa okubuulira abantu ekituufu engeri Kabaka gy'abeerawo okusinga abataka b'obusolya kakati Wasajja ne Charles Peter Mayega be bateekwa okulaga ebigenda okukolebwa nga tuteekako Kabaka omupya oba nga tugamba nti ono omuliro guzikidde olwaleero kati Mayega yagenda obikola kati ebintu byonna biri mu mikono gye era kyekyo kyobadde olaba nga bajja bakugamba kati
kabaka akkiriza Nabaloga ayogera abeere omugenyi omukulu ku mukolo guno kabaka akkiriza tumanyi okusisinkana omulangira w'e Bungereza Nabaloga n'aleeta ebirabo bya kabaka n'abimuwa Wasajja jakuleetera ekiwandiiko mu mawulire abantu balispektinga obulamu bwa kabaka kati Wasajja alowooza atusomesa kuba balina ekiwandiiko kyabwe kye bakoze ku njovu yaabwe naye mbakakasa nti enjovu nnyinza obakakasa nti enjovu ebalemeredde mu mulyango Uganda y'enkya batosobola kuŋŋamba David Mpango oli looya vaayo kakasensi nti bwe mwali mwateesa okuzzaawo Bwakabaka bwa Buganda era Mutebi abadde kabaka wa Buganda era Buganda Land Board eriwo kitongole kya Bwakabaka ekyo David Mpanga vaayo nkuchallenginga vaayo oli looya vaayo nnyonnyole ensi ogambe nti mu mateeka agafuga Uganda mulimu Obwakabaka bwa Buganda era Obwakabaka bwa Buganda bulina eddembe okuteekawo ekitongole kya Buganda Land Board kampuni y'omuntu ogikwasa ota ebintu by'Obwakabaka bye mwagaana okuteesaako Weesiimye mattu oli wa mukisa okukira abalala omugugu gw'ebizibu by'ettaka gukutikuddwa Brand Property Services Limited ku lw'ettaka eritaliiko nkaayana ennyumba eziwedde okuzimbibwa wamu n'ez'okupangisa apartments ez'okupangisa wamu n'okugula mu mawanga ag'enjawulo okuli Uganda, Kenya, Bungereza, Dubai, America wamu ne Canada okuddaabiriza ennyumba oba ebizimbe byo property management n'abasaveya abakugu abataakufere twekwate ku nsonga zonna ezekuusa ku by'ettaka nga kw'otadde n'okugobera ku kyapa kyo kati pazo y'eby'ettaka ebadde kukaluubiriza egonjoddwa bw'okwataganye naffe tukubire ku noti 774-824-79 oba noti 773-265 noti oba otusange ku MT House omwaliiro ogusooka room 5 ewazana ku Entebbe Road okuliraana ekizimbe kya Muguluma Empire tukyalireko ne ku website yaffe www.brandpro.co.ug Brand Pro Property Services Limited tutuukiriza birooto. Nze Hajji Ashraf Simwogerere omuwandiisi ate era omuzannyi w'emizannyo mu bitabo by'empandiika bikwatagana ku bulamu bwaffe obwa bulijjo oba nga buyita social political and economic. Oyinza okusoma ebitabo byange nga otusinkana ku WhatsApp yaffe eri 0756 1265 15 nga osobola okusasula omutwalo gumu n'ekitundu buli mwezi waliwo comments oba emitwalo ebiri nga omutali comments n'awalala oyinza otusinkana ku Amazon ku Simwogere Ashraf Kindle nkwaniriza nnyo otusinkane era n'ebitabo byaffe osobola obifuna hard copies okuva ku Mukono Bookshop oba okulagiriza ku WhatsApp namba eyo oba enamba yaffe eyo gye nkuwadde. Nkwagala nnyo. Endowooza wamu n'ebigambo ebyogerwa mu pulogulaamu eno bya muntu ssekinnoomu akyaziddwa wabula tebikiikirira ndowooza wamu n'okutegeera okwabaddukanya omukutu guno oba abo abagulangirako osabibwa okuwuliriza n'obwegendereza okusobola okwesalirawo ku mulamwa guno wamu n'ebyo ebiteesebwa weebale kulaba mu kutu gwa Uganda ey'enkya. Kale tubaaniriza nnyo abali ku mukutu akaddeekeyo kennyini ak'okutegeera olugero n'ekifaananyi olyoka otegeera ebigambo by'abasajja abagezigezi n'ebikokko byabwe era omu ku abo abakulu abakulira Busesebbu ozanyiza okiyita ekitongole ekikola okunoonyereza okw'ekyama okutalaaga eggwanga Buganda mu buli nsonda kikuŋŋaanya amawulire n'ebyo bye mutalaba ne kikola alipoota ne kijja ne kizanjulira ezimu ku ezo ezitali za kyama ne kizanjulira abantu. Omukulu gwe ndi naye mukadde wange mu birunjuki aleeta kuba tooki mu nsonga ezitali zimu era ne tumanya ebintu ebitali bimu ebigenda mu maaso mu nnyaffe Buganda. Mukadde wange soko namusize kuba tugobera ssebo tugende mu maaso. Njagala okwebaza Mukama Katonda lw'ekisa kye olw'okutusobozesa ate nate okubeerako wano olwaleero
tumwebaza olw'okutufuula abakozi awamu naye mu mulembe guno era Mukama osaana ogulumizibwe kuba gw'otubedde otutaddeko omukono gwo ogw'ekisa era otukulembedde era nga tumanyi nti tujja kuba bawanguzi. Nsooka okulamusa ku balabi b'omukutu gwaffe ogwa Uganda ey'enkya, omukyala Joyce Namuddu, omukyala Fatuma, omwami Dennis Kuweebwa, waliwo n'omukulu Segujja we Canada, ne mukadde wange Dambaawo mu Bungereza, n'abantu abalala bangi okwetooloola ensi yonna, abali awo e Misiri, abali e Congo. Abantu no batuwuliriza kubanga bagenda ne batuweereza obubaka obw'enjawulo nga basiima emirimu emirungi egikolebwa. Essebo beebaziza Katonda, Omukama abawa omukisa. Tutandikire ddala ku nsonga programu ze tukyakola ensangi zino abatugoberera ezikwata ku nnyaffe Buganda. Okusingira ddala tukyagoberera embeera egenda mu maaso, embeera eriwo nesingira ddala okukwata ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka n'engeri gyekwatiddwamu. Nze nfuna obukakafu obw'enkuuna leero obutabuusibwabuusibwa nti ddala kituufu mwetaaga okumanya era mugwanidde okumanya ku ebyo ebyekuusa ku mbeera eriwo n'obulamu bwa beene. Mukadde wange ndowooza tutandikire ku ekintu kye nalabyeko. Simanyi ekiriwo kakati soke nga sinagenda ku ekyo. We twasembayo okubeera nga twogerako eri abantu, ezo twali ku nsonga ya bajjajja abataka b'obusolya okwesitula okugenda e Namibia ewagambibwa okubeera Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi owookubiri. Kiwaliwo ekyakyuse enteekateeka y'abakulu etambula bukwaku oba ekyasanze emiziziko. Okay, entambula yaabwe bakulu bategeeza nti enteekateeka zaabwe zigenda mu maaso nga bwe baaziteekateeka mu lukiiko lwabwe, naye nga balabika bafuna amawulire ag'enjawulo. Weewaawo nga balina okukkiriza nti bateekwa okugenda mu maaso n'enteekateeka yaabwe bo nga abataka b'obusolya, naye nga bingi ebiriwo byensuubira nti bikyayongera okulaga nti bannaffe abali mu mitambo oba abeefudde bannantagambwako balina ekyama kye bakukusa, naye ndowooza tugende mu maaso. Mpozi kye njagala okutandikirako kyakwongera kutegeeza Baganda nti ndowooza ekiseera eky'omuzannyo tutuuke okugamba nti kikomye, oba tugambe nti ekimala kimala. Abantu mu mawanga ag'enjawulo batandise okwekalakaasa, naye ndowooza Abaganda ab'ewaka ke kaseera tubeereko amaloboozi ag'amaanyi ge tusitula. Kuba nfunye lipooti ez'enjawulo mu bantu baffe abali ku gurawundi mu bitundu eby'enjawulo ku biragiro ebyaweereddwa abaami oba be tuyita abaami ba Ssaabasajja Kabaka. Ndowooza abaami ba Ssaabasajja Kabaka muyinza okuba mukola ensobi gye mugenda okwejjusa n'abaana bammwe. Nsobi ki gye bakola? Omuntu okugenda ku mukolo n'agezaako okuvuma abantu, n'agezaako okujerega abantu, mukazi wattu gwoba musajja wattu, eryo eddembe tolirina.
eddembe tolirina soko tegeere nti oli mukulembeze w'abantu abo. Katonda okulondamu nga n'akufuula gwe omukulembeze w'abantu tekitegeeza nti nno abo baddu bo oba bantu be mwalonda Mayiga n'abakukwasa nti bano bakateeyamba tebalina magezi gwo banoonyeza emmere kuba tosobola kukeera ku makya abantu abali abeegulira emmere abantu abeeyimirizaawo notandika kubajerega kuba bakuweereza obubaka gwe gwani atasobola kuwulira bubaka kuba oli mukozi w'abantu gwani atasobola buwuliriza era gwani agamba nti omuntu yenna gwe balonda anampeereza obubaka nja mugoba gwe ng'oweesaza lye Mawokota Kayima gwe mukyala gwe gwani ozitowa ki nolwekyo abantu baffe babeeremu empisa naddala abakulembeze mumanye nti abantu bemukulembera bantu bategeera Katonda abagabirako bugabizi ku busobozi ne bakulonda nti gwokola ki ne bw'obanga bakulonze nga masita w'abaddu mujja kwereetera ebizibu nze njagala balabulabulabuzi naye njagala era okukubiriza Abaganda mwongere okubanja Ssaabasajja Kabaka ne bwe kiba kyetaaga goba abaami ku mikolo oba mmwe bwe mulaba nga abaami bakambwe ennyo balina ebisi balina abayaaye be bazze nabo okukuba abantu mutambule muve ku mukolo mugubalekere eri abaami b'amasaza batandise okukola bwe batyo yes ng'agenda ku mukolo ng'alina abayaaye waliwo abaami w'eggombolola y'e Busimbi waliwo omukyala gwe bawa essaza ly'e Mawokota kati bwe bibanga bwe baali balonda ebyo bye byabalondesa nga mugenda kulwanisa bantu kale katusuubire nti nomugenda kulwana olutalo mulumaleko naye Abaganda bwe mulaba nga ekintu kino kizitoye mutambule muve ku mukolo omuntu mugumulekere oli tasobola kuŋŋamba nti ye asobola okubeera mu Bulange naawe ebiragiro Mr. Kawuki ebiragiro by'owa abaami ba Kabaka oba abaami mu Buganda bikyamu sinategera biragiro kibiyawadde ebigamba nti no mugamba abantu tebaddamu kuweereza bubaka mugamba abantu bawulirize bye tubagamba tebaddamu kuwuliriza ebyo kusimanya kubabuuza Kabaka ali luddawa lwaki tebabuuza agava e Bulange kigagamba abaami b'amasaza abaami bonna okuva ku miruko okutuuka waggulu bagende nga bagamba abantu tebaddamu kubuuza bikwata ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka ng'ani abatuma ekintu ekyo Oweekitiibwa Kawuki minisita wa local government Mr. Kawuki njagala nkutegeeze abantu b'oyogerako bazzukulu baabo obuwangwa obwo bw'olaba e Luweero Abaganda abamu abaafiira e Luweero baafiirira kuzzaawo Kabaka kuzzaawo Bwakabaka kati tosobola kukeera ku makya nga boogera nawe Kawuki nojja n'oyogera mu bantu nawe Mayiga nojja n'owa ebiragiro gwolowooza abantu abaafa e Luweero baafa gwe Mayiga obe okwate ebyobugagga bya Buganda obibbe gwe Kawuki okwate ebyobugagga bya Buganda obibbe kuba olina obuyinza obwo mubujjawa nga obuwanga buli Luweero obw'abantu abaali balwanirira Obwakabaka abaana baabwe ne bajja ne boogera gye muli ne mutandika obbaŋoola ne mutandika obbaboggolera ne mulonda abakazi ne bagenda nga bawanika amagulu mu Baganda ne basajja mmwe musobola kwega bagenda abantu baba mu bufunze kutiisatiisa bantu bino byogerako byabaddewo ddi ebyabaddewo ku mukolo ne kati mwebiri gwe genda mu kugulawundi okole research mu masaza Kyaggwe Busingo ne Mawokota bino byekugamba gyebiri nkugambye omukyala we Mawokota Kayima gwe bawadde obwami omwami w'eggombolola y'e Busimbi nolwekyo ebintu bino mubyegendereze kuba bijja kuba bizibu naye ate enjo bw'eneekwata omuliro
mujja kubulwa gye mudda. Tutunulire ku ebirala ebigenda maaso ku bulamu bw'abeene nakyo nawuliddeko kyenjagala ontaputira obulungi ekya next of kin ninawe nakifunye nga kiraga nti omuntu yenna alina oba okulaba ku beeno oba okumulamula oba okukola kutya alina kuyita mu next of kin. How ensonga eno obutuufu bwayo bwe buliwo? Nze njagala kulowooza azisa kisi kulowooza kukkiriza nti bannaffe mukulu Charles Peter Mayiga yakeera ku makya nabba enjovu. Kaakati nalowooza nti asobola ogyetikka agiyise mulyango agikweke mu nju. Kaakati olwaleero nga watuuse enjovu emukoze eki emulemeredde muzitoyeredde tasobola giyingiza mu mulyango tejaamu talina waagikweka ate waliwo abajja bamukola ki waliwo abajja bamugoba nolwekyo kwe kuteekawo embeera ezizannya obuzannyo kuba kati owekitiibwa Mayiga owekitiibwa gundi Nnaalinya Nabaloga n'omulangira wa Ssajja mwatandika ddi okubeera ba next of kin ba Ssaabasajja Kabaka? Era singa Ssaabasajja Kabaka afunira wano obuzibu mugenda kugamba kyensi nga bwe mwakola ekiwandiiko kyammwe nga mweyambisa abaalo Chambers ne badokita abamu mu Uganda ne mukola ekiwandiiko ekigamba nti mmwe mulina obuyinza ku Ssaabasajja Kabaka buli ayagala omulabako kati mu kiseera kino mu mbeera gy'alimu ateekwa kusooka kusaba lukusa. Manya kumanya butuufu bwa nsonga eno ddala kituufu ekintu ekyo gye kiri abakulu bamenye be ba next of kin bali basatu Charles Peter Mayiga, omulangira David Wassa Kintu Wassajja ne Agnes Nabaloga be ba next of kin abagamba nti be bavunaanyizibwa ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka oba be bavunaanyizibwa ku Ssaabasajja Kabaka tewali asobola mulabako wonna we bamukuumira nga agenze talina bbaluwa yaabwe nti ne bw'oba osituse ng'ogenze wonna waali we batugamba nga tolina bbaluwa eriko mikono gya Charles Peter Mayiga, Agnes Nabaloga ne David Kintu Wassajja, oyo omuntu ali awo mu kaluumu mwe bamutadde tosobola tokkirizibwa mulabako. Kino kyatandise kukola ddi mu biseera bino? Ensonda zikakasa nti kibaddewo okuva emabega bagundi mwe bali ba Professor Badiru Kateregga ate ne mwene embeera y'abajjajja abataka era ebigambo byatandise era okutambula nga bayinza okusanga obuzibu mu maaso gye bakola ki gye balaga ku nsonga eyo balina kuyita mu bakulu bali eri okugenda bali babawa olukusa basobole okubeera nti no kibagenda okukola bamaze okukkiriziganya nabo kyenakugamba nti bayinza okutuuka ne basanga ekiseera ekizibu ekibagamba nti bwe muba muva wano kino na kino temubyogera oba bwe muba mugenda byogera nga
bisengejeddwa mulina kwogera bino na bino mulina oba nga bo bamaze okukkiriziganya ne bana aba next of kin bo bajje banabo bakole ekintu kyekimu mulwanya muli kye yakola nga communication flow yaye ino okukwatagana n'eri neziriwo ezibadde zitambula era bano balooga Mayiga ne Wasajja baagala okulowoozesa ensi nti bo be bateekwa okubuulira abantu ekituufu engeri Kabaka gy'abeerawo okusinga abataka b'obusolya kakati Wasajja ne Charles Peter Mayiga be bateekwa okulaga ebigenda okukolebwa nga tuteekako Kabaka omupya oba nga tugamba nti ono omuliro guzikidde olwalero kati Mayiga yagenda obikola kati ebintu byonna biri mu mikono gye era kyekyo kyobadde olaba nga bajja bakugamba kati Kabaka akkiriza Nabaloga ayogera abeere omugenyi omukulu ku mukolo guno Kabaka akkiriza temanyi okusisinkana omulangira w'e Bungereza Nabaloga n'aleeta ebirabo bya Kabaka n'abimuwa Wasajja gy'akuleetera ekiwandiiko mu mawulire abantu balispekitinga obulamu bwa Kabaka kati Wasajja alowooza atusomesa kuba balina ekiwandiiko kyabwe kye bakoze ku njovu yaabwe naye mbakakasa nti enjovu nnyinza obubakakasa nti enjovu ebalemeredde mu mulyango ekintu kibookyezza enjovu emaze okubalemerera mmwe mulindeeko abantu bananyini njovu batuuka ekintu kino mu kaseera katono nnyo bananyini njovu bagenda kukola ki bananyini njovu bagenda kutuuka babadde tebaliiwo ababadde webali badde balagawo anti waliwo okusala entotto manyi waliwo omuntu nga mugezi naye nze nakugamba nti awerekera omulimba amutuusa ku mulyango so mu maaso essaawa yonna kakati okusalawo Katonda agenda kukuleeta mu bbanga eritali lyewala bannannyini njovu anti kati kiri bwe kiti Paapa bw'afa bakadinaali bayingira gundi bayingira ekisenge ne bookya obupapula paka omukka omweru lwe gukola ki lwe guvaayo kati ate bakadinaali baliko mwoyo si bantu baki si bantu ba bulijjo kati bakalidinaali bwe banayingirawo wonna we banayingira mujja kulaba omukka ebintu bino Ssaabasajja Kabaka abimanyiiko nti alina ba next of kin abo boomenyeeko kati ba next of kin kumenyedde Mayiga omanye ebintu byange ekyomukisa omulungi mbyogerera mu kamera misana era bwe bigenda abantu babiraba kati nsubira babiraba basobola n'okubuulira abo abakulu abagamba obutambi temubutambuza nti bino njuki byagamba ate nabo balina emimwa nga Wasajja bwe yajja mu mawulire n'ayogera ekigamba ebyo njuki byayogera bya buki nze kuwambi obukakafu mbukuwadde nti ba next of kin abasibidde Kabaka abantu ye Charles Peter Mayiga Agnes Nabaloga ne David Kintu Wasajja be bateeka ekiwandiiko ku mukono ekigamba abakuumye Kabaka temukkiriza omuntu yenna okusemberera wano kamuze babikoze particularly oba okusingira ddala mu bulwadde bwe wano mu bulwadde buno so si kintu kya banga ne wali babadde nakyo babadde ne pulaani yaabwe ze nakugamba pulaani yaabwe yakubba bintu bya Buganda nga bwe wawulidde David Mpanga akugamba kati tufulumize ekiwandiiko ekiteeka kaveti ku bintu
kakati bwolaba David Mpanga oddayo nojjukira akagero kaliko ennakuwa akaliwa akagero k'ensolo eyajja n'omutwe gw'empologoma neguteeka waggulu ku kiswa zo ne zidde n'ebbali ekibe n'embizzi kati zo nga zoogera eddoboozi lifulumira mu mumwa gwaki mutwe gw'empologoma eri ku kiswa kati kawakayima kamala kujja ne kabalabanga empologoma teriiyo kabagamba mmwe bannanga bali eyo guno omutwe gwe bawanika ku kiswa naye empologoma tekyaliwo kati oli akugamba Buganda Land Board nga eweereddwa Ssaabasajja Kabaka olukusa kakati ebintu ebitundiddwa wano nga bakyusizza obuyinza ebintu ebitundiddwa wano nga Kabaka aliko ba next of kin kati Buganda Land Board byetunda ebyo tubyogereko tutya naye David Mpanga ani David Frederick Kisitu Mpanga ndowooza kaŋŋambe nti ekikonkono kya Muteesa tekikugoberedde naawe kwetabamu ekyo ekyaliwo mu 69 nga Muteesa akisa omukono nga gwokyali mwana muto bino ebintu bye mutugamba bino bitulaga bitudda mu nkovu mubanga abaleese ekitala ne mukisimba mu nkovu zaffe batosobola kuŋŋamba David Mpanga oli looya vaayo kakasensi nti bwe mwali Muteesa mwateesa okuzzaawo Obwakabaka bwa Buganda era Mutebi abadde Kabaka wa Buganda era Buganda Land Board eriwo kitongole kya Bwakabaka ekyo David Mpanga vaayo nkuchallenginga vaayo oli looya vaayo nnyonnyole ensi ogambe nti mu mateeka agafuga Uganda mulimu Obwakabaka bwa Buganda era Obwakabaka bwa Buganda bulina eddembe okuteekawo ekitongole kya Buganda Land Board kampuni y'omuntu ogikwasa oti ebintu by'Obwakabaka bye mwagaana okuteesaako mwe ne mutunda omwoyo gwammwe n'akatole k'omugoyo kati oyagala otugamba nti ebintu by'Obwakabaka Buganda Land Board yebimanaginga kampuni y'omuntu ate ali mu nkwawa zammwe Buganda Land Board ya muntu ki is a company eya Corporation Solo Corporation Solo ye Kabaka gwe bamma okubeera Kabaka naye ye y'omuntu Nagagga Ronald Muwenda Mutebi kati Ronald Muwenda Mutebi alina abakozi be era kyoboolaba nti bwe baba balina ebintu bye bakoze eby'obubbi amateeka gavunaana Ronald Muwenda Mutebi yes sigavunaana bano ababbi abalala abali mu kitongole mu kino mu kikampuni kye bayita ekitongole wawaabira kati ebyo David Mpanga tobimanyi gwe nga munnamateeka byo tutaputira bya bubbi na bujinga ekwana ekiwaniko kye nalabye nga nti Buganda Land Board ettaka lyonna ekyo ekiwandiiko kya bufere Mwami Fred Mpanga David Kisitu Mpanga ebyo byokola bya bufere nga bakadde bo bye bakola ku Muteesa mbadde manyi akola kulungamya nga atata we yali Antone Jeno ono gwe twogerako minisita w'ettaka oyo omwana wa Peter wa Fred Mpanga yali Antone Jeno ku mulembe gwani gwa Muteesa era maama w'oyo yoyo gw'owulira ayogera ku interview ya BBC nga bamaze okutta Muteesa Joyce Mpanga
yo yakugamba bwe twalaba omutemu gwe bagamba mu report nti bamusindisa okutta kabaka ne tubuuza kabaka kati tumukole ki kabaka n'atugaana buli gwe munaalaba ne mumukyawa tunaasigala naani ne bategeka akabaga omutemu najja natamuteesa kati omwana ali wano nti informe za kiwandiiko eri ensi yonna gwe mpanga okyalina gundi credibility efulumya ekiwandiiko ku ttaka lya Buganda ye minisita w'ettaka n'amayumba ebyo abantu beekwekamu biki ekiwandiiko kino kitegeeza kyamukisa mulungi nti mpanga weewaddeko obujulizi noga ekiwandiiko mwakibaze ne Christopher Bwanika Attorney General ne Christopher Bwanika njagala mumbulire Bwanika ku lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka olw'ebbanda okozeewo ki lwe bakayanira ku lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka olw'ekireko okozeewo ki gwe Bwanika agamba nti no omanyinya amateeka osobola otukolera ekiwandiiko naye mwewaddeko obujulizi Mukama tali azaamaanya ekiwandiiko kino kitegeeza ki mu kaseera kano mwami Njuki kitegeeza obunyazi bwa Wambizi ne Wakibe bwe baali bakola ku nsolo zinne waazo ne bakwata omutwe gw'empologoma ne baguteeka ku kiso waggulu batiise ensolo endala nti empologoma eri wano ne Wakayima bwe yajja ne yeetegereza n'alaba nga wano tewali mpologoma mutwe gwe bawanise ku kiswa kati ebyo Mupanga byakola kube ettaka lyemwogerako boogera ku ttaka ly'embiri erya ebifo ebyobuwangwa eby'amasiro Mpanga Buganda mwatuula Charles Peter Mayega gundi Saabalangira naawe ne muleetamu ne Ssaabasajja Kabaka ne muyisa ekiwandiiko ekikkiriza kye mwawa eggwanika ne minisita w'egundi w'embiri yaliko by then Kiwalabye Male ne mukkiriza baase ejjinja ly'Ebumera David Mpanga tomanyi nti no Bumera is a historical site ya Buganda togimanyi nti olusozi Bumera lwa byafaayo mu Bwakabaka bwa Buganda lulina emikolo egirukolerwako ekyo obadde tokimanyi nti no Abachina bagenda kusenda olusozi olwo olw'Ebumera awali olubiri lwa Kabaka Kimera lwe bakolerako emikolo nga baleeta omulangira agenda okulya Obuganda era Mugema wa Musumikira n'amugamba nti gwe Kimera ddala musobola okukkiriza nti olusozi olwo balumenye balwase ate n'okeera ku makya n'ofulumya ekiwandiiko eky'obujinga nti nze looya tutudde ne Bwanika simanya n'abaabaze ekiwandiiko nze minisita w'ebyettaka lwaki mweyita kye mutali ekiwandiiko kye nategedde nti waliwo abantu abazze batunda ettaka lino abatunda ettaka wuliriza abatunda ettaka be bakungu b'Emmengo Abaganda bakwate Obwakabaka bwe bwavaawo mu 66 basigala bakuumye ettaka ly'Obwakabaka era bwe bagamba nti Obwakabaka bukomyewo mu 93 Abaganda abo abaalina emirimu gye bakola bavaayo bajje baweereze Kabaka waabwe kuba ettaka lyali lya bitongole bano kye baakola olw'okuba nti baali tebazizzaawo Obwakabaka na Kabaka buli yabagambanga nti dinetambadde wadde okola kimbadde nkuuma ttaka lya Musolooza kati nga Musolooza ate bamugobawo kati bo nga baddira nga bakolagana n'abafere nga bakwata ettaka nga balikola ki nga balitunda buli we babalaganga nga bo batundawo kati abamu abaana we baava okugamba
ebintu bakadde baffe bye bakuuma ate tetubifunye nako lwaki tuleka abantu bano okubitwala kati n'abaana nabo kwe kujjamu omuze ogubikola ki ogubitunda kuba ne bano nabo ekigendererwa kyabwe tekyali kyakukuuma bya Bwakabaka nze nkugambye okwokya amasiro g'e Kasubi basooka kugamba tuguzizaako seero yali sipiika Sekaali Kulumba akukuta agamba Naalinnya yaliwo nze nakola nnyo okukufuula Naalinnya naye siyinza kufa nga tonkoledde ku nsonga esalako ttaka lino okuli omuzikiti gw'e Kasubi ng'ebintu byagabana buki olw'okuba nze nakola nnyo nakola kino naawe mpa kino kati ebyo bye bibaddewo ku ttaka ly'obwaki genda ku ttaka lya Mujaguzo kati ndowooza oba wasigalawo tewera nayiika ziringa fuuti 2 ku mmeka okiwulira naye nga kumpi yali kumpi square ya mailo kuba kuliko olubiri lwa Mujaguzo Kawulugumo ne Mujaguzo Namanyonyi buli emu erina olubiri lwaki naye lyonna ligabiddwa likoze eki naye terigabiddwa baami abo Kawuula oba Kimoomera wabula abakungu abayitibwa aba Buganda Land Board ne baminisita b'ettaka mu Bwakabaka Oweekitiibwa Mpanga avaayo 224 akugamba tutaddeko kavedi kuki kwa yali 219 218 Asantehene we yajjira wano abataka baali beediimye balagidde Kawuula yeediime okuleeta Mujaguzo ku mukolo nga waliwo atunzeeko ettaka mu maaso gaani Ekabowa naye nga bawandiise ebbaluwa ne zigende wa Ssaabasajja Kabaka ne bazituulako ne bawandiika ebbaluwa ne zigenda mu minisitule y'ebyennono ne bazituulako abataka bamala kwekalakaasa ne balyoka bakubako gwe bw'otuukawo ne balyoka bakubako ako kasengenge kolaba akali ndowooza ku yiikanzi ziringa 2 ezaasigalawo kakati Mpanga alina credibility yogera nze nabadde manya omukulu avuddeyo kutaasa ttaka eritundibwa n'eribbibwa embeera eno gye nkugambye eriwo ey'okunyaga bo bamanye ekigenda mu maaso kwono gwe bateekako next of kin kati baagala okwezza kati avaayo akulaga nze ndi looya tutaddeko kaveti kuki lwaki ebintu eby'amakulu temuvaayo ne mwogera ettaka libadde libbibwa nga Mpanga oli luddawa obadde wafa wazuukidde ekyakavyeti si kye kisinga mu kaseera kano mwami Njuki ku ttaka eribadde kavyeti ebeera bwetyo kavyeti ebeera bwetyo kino kyabadde kutegeeza general public bantu bonna anti kyategeeza kitegeeza kuki ani yamugamba nti ettaka ly'Obwakabaka ery'amasiro ery'embiri eryaki ery'ebitongole ery'ebifo ebyobuwangwa bivunaanyizibwa ku kampuni ya Ronald Muwenda Mutebi kuba bino bya Bwakabaka bwa Buganda so si Kabaka yes bya Baganda yeah true bweguli era bwe baba babikola Kabaka wa Buganda alina baatuula nabo ekyambuzabuza nange mu bbaluwa eyo kyemmanyi ettaka ly'amasiro naki byonna ebifo by'obuwangwa ebyennono sisubira nti ttaka lya Kabaka anti gwe kati bo kyebakufererako bo bamanyi Omuganda bw'omugamba Kabaka tayagala kumanya birala yes yes kakati y'Omuganda gana amateeka g'Abampanga tagamanyi ebyo byakwotinga okusinziira mu katundu kano lisimanya Registration Act
kati omuganda registration act tagikola constitution nazo yade 46C ndoza tagikola ki tagimanyi kati yempanga agimanyi nti eno enatiko tusobola giyitamu ne tunyaga bino byonna ebyobugagga kyekiri kye nakugamba nti ettaka Kabaka yagenda okugenda gye baamutwala nga bamaze okwawulamu ettaka oba ebyobugagga ebya Kabaka ng'omuntu Ronald Mwenda Mutebi owokubiri ne famire ye ne biteekebwa mu Kalugire andi kiri owakiwanuka bino ebyo byowulira nti no twatudde ne Bwanika atudde wano nange ntudde wano byabano bamayega Bakatende be baduumira bano eddoboozi bano kubaba ne maama wa gundi oyo Wampanga naye ali mu gurupu y'Abakatende kati mu Abaganda mumalira amatu ku ttaka seddoboozi lino ery'Oweekitiibwa Mpanga n'ekiwandiiko kino tuleme bitwala nti biri mu kuyamba kulwanirira bintu bya Bwakabaka lwakuba nti Katonda ate enkwe z'abagerengetanya yaleese n'abakuba mu maaso gaffe nze nkugambye eno gye mwakwatako njovu naye mu mulyango egaanye okuyitawo era tewali agenda kutusomoka mulwekyo nkubiriza mbakubiriza Abaganda bajjajja bwe basituka ne bagenda wonna we bagenze we banaalinnya ekigere ebweru w'ensi Buganda kabasituke ate bajjajja mbasaba mwambala ebifundikwa byammwe mugende musamba ensiko abasajja nga batujoze buli mulembe okuva kugwa Mwanga ne mumutta ne tugenda kugwachwa ne mumutta ne tugenda kugwa Muteesa ne mumutta bwe mugaziwa bwe mulonda bugurupu bwamwe gondi genda mu parliament kati Segona genda mu parliament Mpuga genda mu parliament kuba tuli baana b'abakungu ne bewasaamu gundi awasa wa gundi kati Mayiga nawo muwala we Bunyoro beteekateeka bwe bagenda okukwata ebyobugagga mweteeketeeke sebo Charles Peter Mayiga bannannyini njovu mwasikise mutuule n'abaloga Wasajja ne Charles Peter Mayiga muteeketeeke njovu mugisitule n'ekyo ekiwandiiko nammwe Mayiga ogenda kisoma nga Mpanga bwe yakisomye ekya next of kin ogenda kisoma eriho Buganda nga Mpanga bwe yasomye ekiki eky'obubbi ekiwandiiko bakiteeseteesedde bakiteekateeka dda bajje bakyanjulira abanange katugende ennyonyi tezibule we zituula kati Mayiga kukutta buli gw'owulira bwe kati gamba Ssejjengo ayongere ku magye ge wamutumye gamba Ssejjengo ayongere ku magye n'abakazi abo boogenda ogamba bagende bagamba abantu obutayogera ku Kabaka nabo bongeremu amaanyi bongere n'essente bakole omulimu omunene naye ensi eno egenda kuddugala nze mbabuulira ekiwandiiko kino bwe nakyetegereza n'endowooza nti kiriwo kizze kakati minisita yessaawa agolokose avuddeyo azze kulwanirira ttaka baatunda Bumera naye nga bamanyi Bumera kyetegeeza ku Kabaka wa Buganda n'Obwakabaka ne mu luli olulangira bamanyi kye bikola ki kye bitegeeza lwaki bakkiriza ne baleeta ne Ssaabasajja Kabaka mu lukiiko olwo ne baleeta ne Ssaabasajja Kabaka okwagala okukakasa nti bye bakoze biki bituufu
ne Ssaabasajja Kabaka kampuni ya China ebawe bilioni 5 nezinendala kubantu agala enkulaakulana ani abagamba nti buli wamu tugenda kujjawo sente za nkulaakulana Mwaminju Kirindako programu eno yesu tugenda kujongerako naye ne Ssaabasajja Kabaka bamuleta mu lukiiko olukakasa olugamba nti kati kyekino mpanga kyagamba Kabaka bwawo obuyinza bano abatunda bakolono bihaafu bwakugamba nti obuyinza ettaka teritundibwa teryatunda teryakolaki nate Ssaabasajja Kabaka oyo Ssaabasajja Kabaka gwakkiriza okwazika oba okulizinga gomanyi ndina okulizinga kutunda kakati olwaleero Kabaka embeera gye bamutaddemu bw'aba yalizinga awantu kati ebumera ku myaka 49 mu biseera ebijja tugenda kukola ki era nteekateeka ki eriwo Kabaka gyalekedde Obuganda nti bwe biba ebintu bisobye kino mukikwata muti kati mpanga akulaga Kabaka basiimye Abaganda tugenda okujja mu lukiiko nga tumanye olubiri bwe lukola ki oba Katikkiro atubuulidde oba tatubuulidde tuba tumanye ebiri muki n'ebiseera bwe biba byakazigizigi nga bino era tuba tumanyi kati tosobola kutufera gwe Mayiga tosobola kutuyigiriza Abaganda bwe tuddukanya bwa Kabaka nga ne wamwe tomanyi ebyewamwe tobimanyi kyenja okusaba olw'embeera y'obudde programu etugajjongerako n'okugenda deep oba ebuziba mu kiwandiiko kino ne ebya next of kin n'ebitambulira ku mbeera ya Ssaabasajja Kabaka olunaku olw'enkya twongereko tugatte ekiwandiiko kino okukitaganjula n'okumanya amakulu ameekusike oba okugenda ebuziba n'okutegeera ebiri emabega w'ekiwandiiko kino ndoza we tunaatandikira olw'obudde era mmanyi nti nno waliwo okutya okw'amaanyi okubuutikidde Bulange naye ne bwe munaatya nga batyakyati ngabe Mayiga ogenda kufuka mu mpale Mwaminju ki nga batyaki nze nkugambye omuliro gwatandise dde okubuguma otiisatiisa nkubuulidde banyini bwakabaka nkubuulidde waliwo ekijja maze sawa 9 nga njogera n'ekitebe kya Busesebbu Kumasi nkubuulira ekikola ki sawa 9 ng'oli ku ssimu nga twogera ekitebe mwati naye nkugambye ne bw'onookola byonna by'owulira ebiri mu busobozi bwo ne bakadino bagenda kujja bagoberera enjovu katutandikirawo olunaku olw'enkya bannange mbeera ya budde yokka naye tugenda kujongerako programu eno olw'enkya okugenda ebuziba n'okunnyonnyoka bikwata ku kiwandiiko kino n'ebyo ebiriwo ku ttaka lya Kabaka. Okulabula kuno kubagiddwa ofiisi ya Ssaabawolereza era tuli wano naye Oweekitiibwa Christopher Bwanika ate ng'era tuline omuwolereza wa Kabaka omu ku abo abaabaze okulabula kuno. Nze Kamwakoogera, nze amanya Daudi Frederick Situmpanga, Minisita wa Kabaka ow'ettaka n'ebizimbe. Okulabula kuno kugenda eri ensi yonna nga kulabula ku ttaka lya Kabaka okuli embiri, amasiro, ebyobuwangwa n'ebifo eby'ebyafaayo ebimanyiddwa mu Bwakabaka bwa Buganda. Ensi yonna olwaleero etegeezebwa eri buli omu amanye nti ettaka eryogeddwako waggulu, ettaka eryo lyeryo embiri, amasiro, ebyobuwangwa, ebifo eby'ebyafaayo ebimanyiddwa mu Bwakabaka, ttaka lya Bwakabaka. Era ettaka eryo teribangako lya muntu ssekinnoomu,
era teryakkirizibwa kulitunda nga teyeebuuzizzaako ku kitongole kya Kabaka, kitongole ki Buganda Land Board. Ettaka lino erisinga lyakwasibwa abasiige oba Abangereza be bayita ba custodians, omuli Bannaalinnya, Bannamasole, Abalangira, Abambejja n'abakozi ab'enjawulo abava mu bika eby'enjawulo mu bifo bino eby'enkizo. Abantu bano twagala kimanyisibwe bulungi era kitegeerebwe nti tebakkirizibwa kulisalaasalamu, kuligabako oba kulitunda. Tebakkirizibwa, nkiddamu nga nkikkaatiriza, kulisalaasalamu ettaka lino, okuligabako ne bwe kibeera eri abaana abaabwe oba ab'eŋŋanda ezaabwe, wadde okulitunda. Kabaka yekka Ssaabasajja yasiima ettaka lye okuddukanyizibwa Buganda Land Board, era yekka ng'ayita mu Buganda Land Board yavunaanyizibwa ku kuwa omuntu yenna olukusa okukolerako, obupangisa oba kubeerako. Kyo nakyo kankiddemu nga nkikkaatiriza nti Kabaka yasiima ettaka lino ery'enkizo liddukanyizibwe Buganda Land Board, era Buganda Land Board ng'esinziira ku kusiima kwa Ssaabasajja yokka yeevunaanyizibwa ku kuwa omuntu yenna olukusa okukolerako emirimu, okupangisa oba okubeerako. Wabula waliwo abantu abagamba nti bagula ettaka lino okuva ku basiige era ne bagenda mu maaso okulisalaasalamu ettaka lino n'okulitunda wamu n'okulizimbako. Kino kizze kibeerawo era tukirabye. Abantu bonna bategeezebwa nti kino kikolebwa mu bukyamu, era etteeka erya Registration of Titles Act Kawairo 64 ligamba nti omuntu yenna awandiisa oba afuna ekyapa ku kifo awali ebyennono bya Buganda bikaasangwawo oba ebimanyiddwa alina okubiwa ekitiibwa, era n'olwekyo agula awali ebyennono alina okwegendereza. Abantu bonna mulabulwa obutakolagana na muntu yenna ku ttaka ly'Obwakabaka oba okuli ebifo ebyennono n'obuwangwa, gamba nga embiri, amasiro n'ebyobuwangwa n'ebyafaayo ebimanyiddwa, kubanga mujja kufiirwa ate n'okuvunaanibwa ab'obuyinza. Ekiwandiiko kino kitaddeko omukono nga ze Minisita w'Ettaka n'Ebizimbe Bwakabaka bwa Buganda nga kigenda eri ensi yonna tusinziira mu mateeka era nga bwe mbategeezeza nti kibagiddwa Ssaabawolereza wa Buganda. Kati kankiddemu mu Lungereza. This is a caveat emptor. It's a caveat emptor concerning the Kabaka's land, housing cultural sites, royal tombs, and known historical sites. Notice is hereby given to the general public and to all land housing cultural sites, royal tombs, known as Amasiro in Luganda, and known historical or cultural sites in the Kingdom of Buganda belong to the Kabaka of Buganda and are managed by Buganda Land Board on behalf of the Kingdom. The Kingdom of Buganda has received reports of unscrupulous individuals who are purporting to buy and acquire, subdivide, selling and building on land housing cultural sites, royal tombs, and well-known historical sites. We would like the public to be aware that this land is not, I repeat, not for sale, and is not legally capable of sale without the consent of the Kabaka of Buganda. Therefore, take notice that the custodians entrusted with this land have no right to sublease, sell, part with, possession, or alienate the land in any way. Anyone who transacts in this land does so illegally and at his or her own risk.
The public is also informed that Section 64, subsection 2 of the Registration of Titles Act protects such historical sites which are found on any registered land, and whoever holds or acquires title to that registered land where the cultural sites are situate holds the same subject to the Buganda Kingdom and the community's cultural rights and interests on that land. The general public is further advised to be very cautious not to conduct or to be involved in any transactions on such land so as to avoid being cheated and being held liable for prosecution in the courts of law. I've signed it as the Minister of Lands and Properties in the Buganda Kingdom. My name is David Mpanga, and I'm here with the Attorney General of the Kingdom of Buganda, Oweekitiibwa Chris Bwanika, to underline and underscore the importance of this matter, where we found that custodians have generally been engaged in the illegal sale of land over which they've been given custody purely as custodians for this generation and the next, and where we have found that the public have wittingly or unwittingly been engaged in illegal sales. The caveat emptor goes out to the world. It will be published in newspapers, in popular media, and on the radio stations, in the Kingdom's media stations, repeatedly to warn the public against engaging in illegal transactions relating to the Kingdom's cultural sites, royal tombs, and other known historical sites. Thank you very much. Uganda Yancha.